tugenzeko ku nsonga z'ekivulu kye bayise Comedy Festival 2026. Ekivulu kino kyabadde wali kuwuma grounds erugogo era ng'omukulu Abitex Promotion yakibaddemu ku nsonga zonna nga bwe kyatambudde. Yagamba nti okusinziira kyali abaze tekyatambudde bulungi. Kati mu mbeera y'ekivulu abaavuddemu bonna mwabaddemu abayimbi King Saliwo, Juliana, Irene ne ba comedian okwetoola eggwanga basobola okuba ate nga baaliwo. Kati mu mbeera y'ekivulu kino ekivulu kyali ku mitwalo 5, mitwalo 10, 15 n'endala abaafunira ku Alebade ku bbeeyi esaliddwako. Kati embeera nga bwe yali mu kivulu kino Abitex mwavaamu ensonga za Abitex n'omukyala gwe bayita Senga Justin Nantume ng'ensonga ya balance ekutte wansi ne waggulu. Bwe byajjidde Abitex nga bw'omumanyi naye tazikiriza, agamba litamanyi nti Senga Justin Nantume yagambye nti taleeta bantu wadde teyeetagala kubamba comedian naera kubeera mbasenga biki byonna. Abitex agamba atya? Tutandike ne Senga. Njali ku nsonga ya Abitex sikuyinaako buzibu era okimanyi nze nakoze siringa bayimbi balala bagamba nti omala kumpa balance okusooka okukola. Nze nedda namaze kukola nensaba balance wange n'ebyo njogeredde bintu bingi nnyo naye njagala nkubuze mu bizibu by'ofunye mu ndongo jjukira ng'okyali Masaka okyali Wakyobe otimba bipande ng'okyatimba bipande nga tonaba nakufuuka promota. Abitex omanyi nange nkumanyi omanyi nange nkumanyi tewandiziguddeko lutalo gwe lutyo kutuuka nakwogera akakazi ako kantama ate oyo gwe muntu gwotegeka n'otamuggyako osimanyi natavaamu ssente zo z'obaotegese. Sikusabangako nti Abitex nteeka ku kipande ndabye otimbye nedda ng'ate manyi ekyakunyiizizza kubanga bwe twali ku live nayogerako nga neebaza Muhanji kuba bwe twava ku live enkeera eriyo abantu abankubira 3 basajja ne bagamba Senga oli muzibu tupolomotinga show yaffe atolize mu kuwaana Muhanji sinza kumwerabira. Muhanji natandika naye comedy store nga tukyali bukoteyo gye twatandikira. Aya basi obuzibu avuddewa. Obuzibu nti Abitex yajja okubukinga Senga Justin Nantume ne bakkiriziganya $2,000,000 booking namuwaka akakadde kati yali alina okufuna akakadde nga amalirizo performinga. Abitex ulira bw'atuuka ku mulyango bamugamba bagenda muwaka 5 amala bagamuwe ku Mande. Ulira $2 ne mwaka $1 deposit n'atuuka sente abantu basinze bagudi sente ku mubbo kuma omuntu tulina kumiriza kumpinga 7 sente twakoze ku stage zonna n'oziwa abantu ne zigwawo katono nnyo n'omugamba kwata mitwalo 5 sente zifune ku Mande nikakwata oluggi nikakaaba banageze kumpisa amaaso boni ng'omuwadde kale natamidwa akakazi akabayita Justin talina discipline mubbo ezemu saagala kuza kigambo kiki towa artist atalina discipline mugobe muleke yeti. Justin Nantume agambe tajja kwetonda mu kubanja ssente ze kubanga mukulu Abitex tondaba nti Nantume alina zero gye yakoze tambudde ebifo byonna wano mu Uganda okuleka Aluwa gisigendanga nti ayo buti onaabayo bampa ssente ntono naye mukalira mugulu sikola ndagaano neza amaze okukola nga tubwedde balalo bawandi awo ntudde nga ndaba ne bazanya abasirikale ababadde ku motoka abagambye omukazi mumuwe ssente atambula agende owulira abayimbi abaalaga amasirinya stage nagenze nenkola nga sinafuna kuba endagaano bwe yali egamba obwedda balalo basasula tebannakola ndi kakazi naye munnanga abantu abalala bampa ekitiibwa mu bukazi bwange buno bawaŋŋambirwa katono bakiki naye olyoka ogamye mbu abantu temuddamu tegeka abantu ngaabo temuddamu kategeka nga lwaki onjogerera bwotyo nga nakoze ekyekinene nze ate akubbye nga nakoze mukulu Abitex nga wanyiize nnyo nze nno sikuyitaako mutawaana ate sisobola kuyomba naawe nti nkuvume nedda kuba mmanyi nkyakwetaaga ate naawe era oneetaaga era n'omwaka ogujja ojja kumpita nze nja kukola nze wendi nze sikuyinaako buzibu taata wange sigenda kwetonda kuba sina musango gwe nakoze. Abitex agamba kuba comedian abatalina mpisa Senga Justin Nantume namwe kenyinyi mwesunako bananyini kintu ofuna bulungi kuba comedy bebeera waggulu kuba na Justin Nantume omulaba bamulabanga comedian ofuna bulungi naye nga teze bentunulamu mulaba alina kubeera mu kirasi yammwe kubuulirira bakyala naye olwokuba abantu mwamutwala nga comedian tumuteka ku stage ate nga akusanganaku ekitiibwa muzeemuze
omukazi nabadde ku ssimu n'atawanya abaana bange zonageri mumbe kitiibwa nakapade mwade balansi we nze nsobola okuba emitwalo 5 ba artist abatalina discipline nawo Justin Nantuma mubateeke ku stage mubaleke betegeke kigambo ekituufu sente ezinatedde mu comedy festival tezavudde aya basi senga Justin Nantume Abitex wa mubanje otya soko otubulire tutuka ku motoka ngerika abasirikale kakati munange nga bana basoka benyola ngamba bane chekiganyo ngagamba dadi agambye tukuwe emitwalo 5 endala jazi kuwa ku mandi konze nedda sebo mutabani endagano sibwe egamba endagano egamba kakadde kubanda twakola endagano njagala kakadde katumukubira ngaba mukubira senga agambye yayagala kakadde atantagatwala timumumpi ngabampa Abitex ngagamba jasi konze wanje ntitwala ke emitwalo 5 ata njaga kuwa ku mandi nemugamba zeyi twakola endagano yakakadde ng'omwana modize essimu byebayogera sama ng'omwana yenyolaawo bwayita olingamba gamba nenyimiridde nkooye nyina ekigere nagira nano gamba kakongo bule kakola kikanuma oba mukyakunganya sente munzigulire ku mmoto ntuula eri Juliana ali mu kuyimba ntuula bwe natudde ngamba gabane munyambe mupe katiibwa ndi muntu mukulu ndi mukazi mukulu ne lwaki mundaaza ngo bwedde abalala temubadaaza ku sente zange obwedde ndaba abalala mubawate bannakola naye nzuledde mazino okukola ne lwaki mwenyola okumpa sente abaana nga balya mwakubiramu ne gundi oliwa leetayo sente zolinawo gundi oliwa leeta sente zo lwaki ozunga nnyo leeta oli naye gwe bakubidde alwawo okujja ekyavudde omwana bwe yajja bampa emitwalo 7 zibalamu nga ndaba 7 ngamba gamba teziweze kubulako emitwalo Justin Nantume yasobola Abitex agamba yevuma n'okwevuma Nantume emuwa sente nyingi zatasaana atya naye nosanga abantu ng'amooti n'apafuminga n'agenda mawula na Dwayne n'apafuminga ne bagenda naye nosanga bano ate abatajjayo sente ne babanga talina discipline goyinza okuba Justin Nantume millions billion nyande saana kubyogera balabanga omugwedda naye nate nkibaze ng'amanyi nti abantu be bajja abantu nga kakaaga mbanzijjayo sente naye nobanga nekyomukoledde agana kisiima ali ku stage awuggana kabuze kataka kakazi okuyamba kuba nabadde ku ssimu gomanyi nasasudde sente nawasigala omwezi nakubiddeyo omwana wange nanga matata olw'omwezi 3 nga waliwo bizonto tubanafuna balansi waabwe abantu babadde nga 2-3 naye n'ekintu ekisembeyo ddala okubeera ekitono nga tusobola kitegeera ba artist abatalina discipline ekivala abasinga baagwa saala kuboogera ababeeranga ku social media ne bagamba bapromota abo babbi n'abaddaawo nga n'abaana bange ku mulyango baavuddewo nga tebalina na transport